Basebo ne bannyabo kyekiseera tuleete etteeka tukole ekibuga ekipya. Tulina okubyudinga New Kampala City empya. Tuve wano emyala bwe gikola bwe giti emiti n'ebirala. Tufune ekibangirizi mu bwangu twalwa nawo dda. Tugazeetinga abantu bakole ekyo tulete ba investor bazimbe ebibuga, abantu bafunemu amayumba, government offices zonna ziddeeyo mu bibuga ebiteredde. Ekirala tunaba tukireeta temugenda kubeera mu lugezigezi, tugenda kuzimba ku ttaka lya government. Bino abantu bagamba mbu bwe banagamba tugazeetinze wano abantu bagende baguleyo. No, tujja gazeetinga nti ebbeeyi eyo teyina kusukka wano. Tulina okufuna regulation ku bbeeyi y'ebintu banna Uganda. Nolaba akataka katalina bbeeyi gye kasaana mu $1 million. Nolaba ekiyumba ekya $1 million. Ennyumba eza $1 million e Bulaaya gaba mansion bassebo ne bannyabwe ebanga State House. Nene mweteekateekako ebbeeyi ne mwefuulafula ab'ekitalo. Tulina regulating ebbeeyi y'ebintu ebimu. Nosanga nti emmotoka ya ssente zino bino kya ssente kino. No, ebintu birina biregulatinga. E Bulaaya eri tosobola kuduumula ssente